Zigenze okwera ssaawa nnya ez'akalasamayanzi ng'abakulembeze b'enno n'ab'enjawulo batandise okutuuka ku kisawe ky'ameefu g'ekkololo okukwasibwa kapyata w'emmotoka nga zino zibaweereddwa gavumenti okubayambako okutambuza emirimu gyabwe obulungi. Emmotoka zino zibakwasiddwa omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Retired Major Jessica Lupo ng'ono yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni era ono abadde wamu ne minisita w'ekikola ky'abantu n'abakozi Betty Amongi. Baali baafuna oboolyawo emmotoka emyaka giyise ne mu 10. So emmotoka ze baasooka okuweebwa nga batuuzibwa tebaddangamu kuweebwa mmotoka yonna. So kino kikoleddwa okubongera amaanyi ate nga bwe mumanyi gavumenti erina programs zeetandisa okukola ezeetaaga ffenna okukwatira awamu okukunga abantu baffe. Mu bubaka Pulezidenti Museveni bw'atisse omumyuka we Jessica Lupo asabye abakulembeze b'ennono okukwasisa ku gavumenti gy'akulembera okukunga abantu okwenyigira mu nteekateeka z'okwekulaakulanya okweggya mu bwavu. The vehicles that you are receiving today will help to facilitate your mobilization efforts and enable you to reach all parts of your kingdoms. I thank you for encouraging your subjects to embrace the wealth creation campaign in your areas. Museveni yeeyamye okukwasizaako abakulembeze b'ennono okukulaakulanya embiri zaabwe n'ebifo by'ennono byonna eby'obulambuzi okulaba nti bituuka ku mutindo n'okwongera okusikiriza abalambuzi. I thank the cultural leaders for spearheading the preservation of some of the cultural sites. Government is committed to promoting cultural tourism by preserving the sites which are of great and cultural historical value. Minisita w'ekikula ky'abantu n'ensonga z'abakozi Betty Amongi alambuludde ensonga lwaki Obwakabaka bwa Buganda bo tebuweereddwa mmotoka ate nga bwe bukulembeze bw'ennono obusinga obunene n'abantu abangi. They indicated that government or any other person cannot facilitate their king with a vehicle. So we have given them the money for all the accumulated financial year plus the vehicle, and we have handed the check to them. They now know how they are going to utilize that money. Tetunaba kuzifuna era singa tubadde tuzifunye twandibadde tutegeeza bannayuganda Buganda bonna nti ssente zazze eza kino era zigenda kukola ku kintu bwekiti ne bwekiti. Okusinziira ku minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku nsonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro n'abagenyi Oweekitiibwa Noah Kiyimba Obwakabaka tebwayitiddwa ku mukolo guno. Enteekateeka ey'okugabira abakulembeze ab'ennono entambula tubadde situnagimanyaako era tugirabidde ku mawulire nga tulaba emmotoka ekkololo ezigabiddwa naye ng'Obwakabaka enteekateeka eyo tetunnagimanyaako. Kyokka Oweekitiibwa Noah Kiyimba agamba nti ng'Obwakabaka ekizibu kyabwo si mmotoka wabula nga kye baagala ye gavumenti okusasula ebbanja Obwakabaka bwe ligibanja. Tusaba gavumenti nti essente ze tubanja gavumenti etusasule essente ezo tusobole okukola ebintu bingi nnyo okutuusa obuweereza eri ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Emmotoka mu kiseera kino yeetaagibwa naye ate si kyekintu ekikulu. Bintu bingi nnyo Ssaabasajja Kabaka byagala okukolera abantu be. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.